Mama mwasuze mutya? Mwasuze mutya mukulikeyo mu weekend. Weekend ebadde empanvu. Abasuze kuzaawe yesaawa babufumbo bwa weekend. Mukwate ebintu byamwe mudde wamu. Abambalemedde nayo bagoba bagobe. Balimba balimbi. Ndano safari. Wala balekerawo kwewuza. Wala je wakana alemerawo. Nedda. Wala je wakana. Ne wakimulemera waka watali bwa. Nze munnange abasajja abankwana abagagga. Kati obufumbo bwa weekend sibubangamu. Obufumbo bwa weekend. Naye obufumbo bwa weekend osobola obumanya nti omusajja akwagala weekend kwoza ngoyeze. So bw'ogendanga ku weekend manya nti Sunday evening oba Monday morning yovaayo n'ebintu. Sange ekiwala ekitayina mpisa tekizooza. Kiwoza toyina akoleza. Naye no nango ndaba. Nze sikola mirimu. Sijikola. Oba ozikola. Ate na wampasa. Lwaki nkola wife duty ku girlfriend price. Kikyogenda okumpa ekyamaanyi enyo ekikumpisa. Kati lya bisiyaga. Gwe togenda kumpoomerwa. Lya bisiyaga. Gwe togenda kumpoomerwa. Ana abakazi fete tulina desire za sex nno nyingi z'amaanyi. Omukazi asobeerawo omwaka mulaba nga tafunye sex naye omusajja tasobola. Wakanaki. Mwe muyina kimu. Omusajja akuba mugo. Tamalaako lwaki oba obyogera mu anti awo mba mweyagala. Muyina shiba temuyina desire. Benga tubazo kwera nti mutambula naffe nako olwaleero bufe y'amaanyi ndowooza tutandikire tulina Bizonto. Yes. Nalabye ku story nga bagamba bayawukanye. Story ndala yavaayo. Ali agikoze yabawukanye. Kasuku. Bamufeze. Kakati story baddewo it was last week but one. Nga bagamba mbo bagenda ne Balya. Ne bafuna Sente. Kakati nazzemu okulaba post gye baatadde ku mukutu gwabwe gwa Facebook nga bagamba nti channel yabwe bagitutte. Awe tuli nnyo ogenda beera ng'otuwa information. That aside tulina ensonga z'edikenzo abasiraamu banyiivu. Era waliwo yavuddeyo n'agamba nti omukyala akutuusa atya ku sseeri ofukamira. Ffenno tetufukamira. Waliwo nalabye awo gundi ng'amuyingira still yabadde n'omwana yeekubyanga ebifaananyi nga yeeyambu Doreen Kabarebe ng'agamba nti Kenzo bamutuma copyright yajjayo mukazi ye minister. Awo wetugenda okubeera nga tutambulira information yenno omuyinuza oli full package. Tutandikirewa. Tutandikire ku Bizonto. Byakoze Bizonto ekisooka balimbye Kasuku. Oba niyamuwadde information bamulimbye. Giri mikwano gyabwe. Mukwano gwe. Nze mbimanyi bulungi kuba Bizonto. Sebyambu. Sibyambu. Buuza Zonto omu oyo abakulira. Saabazonto. Toyina we tuwesanga nenga abamanyi buli muntu aba n'ennaku ye. Ogenda mu kifo mu bifo ebimu ng'olina ennaku yo nange eyange yendeese. N'oyo Saabazonto. So Saabazonto ekisooka bafunye Sente. Bafuna Sente. Bafuna Sente. Bakola ekivuliro bafuna Sente. Sibyambu bagende wa Genosale. Ne bafuna Sente. Kati mukufuna Sente baba balina okukyusa mu content and of which the public ebatunuulidde. Babiwulirako mu mbu naye nga Sente zaafunibwa ate Sente ne bazibateerako n'amateeka. Terms and condition apply. Kola n'obukwakirizo bigobererwa. So Bizonto bino lwaki alumu nga bagenda wa Genosale. Mukyalirako kulaba project zaakoze kukola ki? Tamanyi bali bagenze kuba luseke eno Uganda abantu abasinga bw'olaba omuntu ng'alemedde mu gavumenti manya alina kyabala ekinene. Kati ebintu bino mbitya. Alina kyabala. Olaba omuntu ng'akuba gavumenti nga yeetadde nnyo ku Bobiwine. Olaba omuntu nga kati ababeetika ku Bobiwine baba baagala bagambe kati babagenda basportinga nti ono akozesa amaanyi kati mufune tumuwe Sente. Kyova abamu bakola samaanyi butaweera. Bakusporting abaana bazze bakola video zaabwe nga zivuma gavumenti, zivumirira okulinyirira eddembe ly'obuntu, zivumirira obwakabaka nga bayingidde mu Bobiwine nga buli kintu ekibi bonga kye balaba bavaayo ne bakyogera nga ddoboozi ly'abantu era abantu nga bagamba abo tubalizizza Bizonto. Naye Bizonto naye Bizonto byazontose eddala lumu. We byalidde Sente. Babagambe balina okukyusa content. Ani ng'abagamba? Eyabagamba yabatandikira. Sente z'omukulu oziryanga omuntu akuwadde miliyoni za 3. Buli omu afunyeyo miliyoni gaago. Ate just for start. Nga bakugamba kyusa content ng'ogaana. Ogaananga. Kino ekyokwawukana kyo.
ebyokwawukana bya bulimba aba Sente zizabawudezo ngamye nedda mukwano bali ku strategy ya kukyusa content balete content waliwo information zenina omanya abayimbi bayina idea eya kino King Sachi yali aliko mu 100 songs of revolution okukyusa mbu eno idea badada Andre babudumula abo bonna nabo babuuka bubuusi baagala bafune baleta idea eno but saha n'agitwala kakati abali mu comedy okola skits zino ne Bizonto bayina skits nga bayina idea yakola gundi 10 skits 10 kati awo ne ngamba tezigenda kujja skits 10 ate tebabagambye nti bayawukanye kati balina okuleeta strategy basooke bapoyesemu nti gundi yagenderi gwe mubonna omanyi mwana bagende wa genocide ne bafuna sente oyo Bizonto omukulu zenna ne wetwesanga akimanyi babiri waliyo n'abantu abalala byaffe babiri buli omu yali ku bizibu bye muno mu Kampala buli omu aba n'ebizibu Sente biba bizibu kubanza kasankula byenga ojeyo naago obuto kasankubyo eriisa eri byali bya Sente tebyali bya Sente buli omu yali n'ebizibu bye ebyali bimutute mu kifo ekyo naye femero Zonto yafuna Sente bafuna Sente okuva ewa genocide ekyo nkikubuulira si kya mumbu era ne bakola ebitambiro bya misa ne banvuma it's okay nze abantu banvumye era nkyaliwo namukasa waabwe ate temunvuma nga nkyalina ekifuba eddoboozi lyayonoonese muninda akalaki akakomewo abavumbira mu sayini nedda manjagala twewemule mu voice note lwaki nokuyimmeyo lwaki abantu bano bakozesezza nnyo for example baba baalidde kuba gwampadde information ndayiraganya abo baalidde era Bizonto mpaayo miliyoni 2 kale neme kubeeramu ampaayo emu nange nesetinga ekifuba kinnuma Bobiwine yafuuse capital Bobiwine oli capital ate omukulu yatulaga nti Bobiwine capital yasooka kuba gundi masitoni bw'oba oyagala okumanya nti Bobiwine Bobiwine capital buuza akireewo genda maaso olw'omushala siyagala kwogera byama bingi bijjako nno na struggle yaffe kuba ebyama byensirikidde mmoze endogootana nologootana akireewo tokwata kiveera kya Sente naye ng'ayagala kikwata akireewo byonna ebintu bijjeemu omuzannyo gwe nze mmoze kubuulira amatamu babuuze nze ate kubuulira ekigambo kino ebintu ebisinga mbyogera ne bagamba Jenny asala ebigambo naye we wayitawo akabanga bamanya nti Jenny yali talimba omukulu yataddeyo vidiyo ngakiro bamuwambe era ne bamugamba sayininga ekifuba kinnuma olina ebyamba akireewo omukulu ayinza oteekayo omanye ebiseera ebimu olumirirwa omuntu ng'omanye omuntu mutuufu naye nze nkubuulira kireewo kati waali azuukukira ku pizza bamunyiga ne massage ayambala lobunjeno ozambala t-shirt za gundi za MTN ng'agenda okwebaka gwani akuwa information zino nze nina abantu bange era mwenna abagamba nti free akireewo mukwano akireewo muleka asooka anywa amata agatali mu mazzi tasula na mu t-shirt ze MTN asula mu zero bunjeru amasuuka me ne bamutwala bamuyita batya jakuza tazivaamu nga bimama biri waliwe bireeta ka juice ze kansirika saagala kwonoona bintu so kati Bizonto byalidde kati bino byonna ebivaayo kati ebyo bebawoza mbusimanya labayo basoose bayawukanye ne tuddako YouTube bagitutte ne tuddako banoonya strategy wakwekwata ekisooka YouTube yabagirina tebabaako kye babalimba balina channel yaabwe bwe muba mugamba temulina channel zammwe leta logins zammwe mbayambe mufune YouTube channel turecordinge muvume government kati ebiriwo mu bi uploading oba mu se kuvuma bagende mu maaso kale n'ebitambiro tebakyalina busobozi kuyimirira ku magulu gaabwe abiri bakole ekitambiro nze nkubuulira naye waki abantu bakozeseza nnyo omukulu naye embeera y'e Kampala bwetyo buli omu alya kyalya n'okivaako obeera mu struggle bw'oba togiriimu balage mbu togiriimu that's why bebe kulu ye wanjawulo buuza Basiri kazibwe abaana bajja nga bali credible bagamba omukazi kyamukola mbwasiza muye nze kasa ngamba mbu abayirawo omubiri n'abayira oba kati abayirawo ki abayirawo magulu
abayirawo magulu ne bannayuganda tukyamuka tulinga babyere byambi abannayuganda balina olugezi ate nno bw'oboogerako ne balyoka baasama bannanga omwana oyo naye nga ffe twogera mazima nze ondaba wano eno ndi bwakyukakyuka nze mpagira Bobiwine ebiteeso bye era ne guli omulundi namulonda era n'ogujja ngenda mulonda naye bwe tuba tubagamba amazima agali ku ground mugakkirize geega agaliwo yes oli ayinza ogamba aze kwonona struggle so nona struggle kubanga nange ebiruma abannayuganda binnumiramu okitegeera ekintu ekyo ninza oba nze nina akasente akagenda okwetwala Emmengo mu private hospital naye famire yange yonna singa gaba mu banaku bagenda ekiruddu bagenda emulago ne beebaka wansi bw'oba tolinamu mutwalo guwa musawo takwatako so kati ebiruma bannayuganda nange binnumira ddala amafuta gengulako nawe gogula kuba gaseera ku mafuta okitegeera togula Afirika mafuta gali mu Uganda nze nnywa toto na sheero gokka naga hasi si mabi so kati ebiruma abannayuganda nange ebinnuma naye Bizonto mulekerawo okutuzanyirako emotionally mulekerawo ozanyira ku bannayuganda kuba nze tebasobola kyogamba zino zonna ze bakola mbadde ezo zonna mbadde bwe muba mugamba chano yammwe bagibbye anti muyinza ovaayo ne mundeekaanira bwe muba mugamba chano yammwe bagibbye mbadde mbasaba mumpe logins zammwe tubaddize chano tudde mu bitambiro nange njagala bbeera mu bitambiro nze nga Namukasa omutunulizi w'ensonga z'omugwanga nebuuza ntunuddemu neŋŋamba Namukasa bino bimukwatiraku wa binkwatako kubanga bannayuganda mulekerawo basiriwaza yes osobola okulya yes naye ate togenda tuwuddiisa buli agenda okulya togenda kuddamu tuwuddiisa yes kati bino bataddewo mu YouTube bagibabbyeko balimba ate ebyokwawukana balimba nze nawulirako information egamba mbwatono yabatwala Dr. T Amali gwe bagamba mbu tebakulagana nayo maye ye yasalira ddala nadde eno mu government oyo mbadde sinnamumanyi mbu ago mbadde sinnagamanyi ye yagamba yatandika ekintu kino era baakayadawo ne bakola ekivvulu ng'ayagalako percentage ebyo byonna ngamba ebyo batwala ewasala ekyo kyo mbadde sikimanyi gundi yabatwala oyo Dr. T Amali mbu ate bonna bawuliriza mu Ssaabazonto oyo omukulu kano kabasinga ku magezi kano ka Dr. T Amali akamagezi wagagagjeewo oyo musiru nga yagajjeewo oyina akapima amagezi musiru mulimu omuntu n'omutunuulira n'olaba nti musiru enkalaba amaaso gawe gapima abagezi n'abasiru kati nze ndi muki ogwawo makati oli mugezimu oli musirumu tonajjako eno ewaffe mbagezi kale kakulike n'obugezi nandise ne wiiki yange eno nga gwampa kati struggle eno ebadde ekyetaago Bazonto bano oba bagende tebakya kasitula omuntu olya n'otandika okupalapalanya osobola okusigala gwamanya akola kyoyagala mbuuza mu struggle eno ani ataalye cause each and every one mugamba yalya kati kankubuulire omuntu ng'alidde tayawukana olaba Sami bano aba Might family Sami mu kusooka ali tannalya Sami bwe yalya n'alyoka awemula omanyi basooka ne bakuwa sente ezikuziba amaaso n'olaba nga buli kimu kiryoke naye kasita bamala okweexposinga sente za gavumenti ziringa basajja bakadde baba baagala nga yayagadde omuwala omuto aba ayagala emikono gye gyonna gikumanye nti sebo yakulya nalyoka kuswazaswaza mbantu wewe kwana ku selefi bwaleeta ekitwe aba ayagala bamanye nti omuntu oba n'ekikadde kyo nga kiri eyo maama aba ayagala bamanye nti mukwano ndya kiwala kito tugenda leeta amateeka agafuga abasajja abakadde abagala abaana abato muwe muwi ssente tomuleetako nnyo gundi mbu mwekole mwenna sarufu temunyumira nnyo maama kati kankubulire sente za gavumenti ziringa musajja mukulu nga yagadde omuwala omuto aba ayagala buli omu amanye nti asuza kiwala kito kibebibebi maama nze nkugambye abanga aba yawangudde mudaali maama nze ate kati gwe sikuwakadire obagaddeko kuba ati wokyogera bwotyo kati kyo njasamira nze mbiyingiridde muwa ze saka nko basajja bakulu ngaako kati wabijja nze nkugambye nze nina experience wabijja wabiraba mu soap nabiraba mu firimu nze tomanyira nali njagaddeko omusajja omukadde
Owatano taba mukadde. Obukadde butandikira ku. Aliko owatano goma yona. Bubuza. Musajja omukadde atandikira ku myaka emeka. Myaka 7. Kati omuntu owatano aba akuze. Naye omusajja wamanyira nti akuze wano. Kasasa kabino nebinye kabinuka. Kabinuka. Omanya jajja mwami. Omukazi 45 obogezi. Abakazi olaba bino beberagira ku basajja. Otuuka mu 27 nolowooza okyaliko n'okubasa tunolowooza okyaliko. Kasoyingira 3 oba owedde nga pressure ogiwulira. Naye muno mwabiri mwoba olina okufunira omuntu okubira abasajja abakadde olina okupima kati bw'otuuka okusetolinga advise mu kusooka nali advising abantu toyagala omuntu omukulumu naye nze ndowooza bw'oba gino emyaka omwana omuwala ng'oli myaka 25 26 ng'oli yo 20s at least yagala omusajja nga kusingako emyaka 7 7 it's okay obala n'egy'okuzaala nti ojja kukula mukko temukola nnyo difference y'amaanyi because mugenda kwagala abasajja be mutasobola ebizibu byabwe ate kati olaba abasajja abakulu abo olumba abafiirwafiirwa ddaba gundi yaliko mu divorce alina abaana 5 baana 7 gwe tolina wadde mwana oyingiridde famire mbu olina abaana ba step dota 5 sooka nenewuunya kati ezo wemba mukazi nyingira obufumbo buno osanze omusajja wa myaka 6 emyaka egyo gyonna olowooza abadde n'abaana weebale anti omuntu babirogadda naawunga babeera mu kwabula baana ate buli gwali amulekamu ebisiraani jukira kati waba takyalina kyeyeetaaga anti kyekyo emyaka mulimu emyaka gyotunula nagamba nti sibadde sirina muntu manya kirabika ekisajja ekyo kirina empisa embi watuukidde ku myaka egyo nga talina mukuuma kirina empisa embi nze wano megatron wegambira nkugamba nti abakyala nedda nkyali naye era emyaka 5 ng'olina beera ali na bazzukulu b'otunaye oli ku intaneti onoonya ayina Bino onoonya ayina liisi tova kuli ali ku tikitoko omusajja omukadde opositinga tikitoko omuleka omusajja abeera ku tikitoko waliwo emyaka nga naye nedda mulimu emyaka kyekyo kyenkugambye kati gino emyaka ejjaffe olina okwagala omusajja myaka 35 so that bwe mba mwagala tiktok ase ogenda ku tiktok ne mukola babiri mwagala abasajja nga tibabasinga myaka mingi nze kyensobola kati nakyuka oyagala bito yagala omusajja nga takusinga myaka mingi oyagala bito bitibula ogenda kusanga omusajja omukulu nga muyaaye naye abasajja abaddewo emyaka egyo nga alina emyaka 5 nga talina mukuuma aba n'empisa embi sibanenya tebakola buyaye nga bakyali bato nga tebabukola bakuzi oba ekintu kyotakola mu buto okikola omusajja abakulu bayaye naye omusajja omukulu omuyaye naye asobera aswaza Gunotabalirira myaka joga banalaba batya kinalabika kiti omusajja nedda baba tibaba muna kinalabika batya muri asola bo musajja nga mukulu muyaye taba muna kinalabika kitya abaya swala ensonyi abazifuula busungu omugamba ko ne yesungu sura ne kakabilisa nino omuntu eyanyiza ne mugamba kuba nali manyi tasobola kikola nga njagala mwejjeko nga ine emyaka emeka tugende maaso basibali tunyumyaje omuntu omusajja abasajja abakulu aye taswala kugamba mbu yandikuyisiza nga muwala we just bine byokwerya byabayina okwejjamu omuwala Bizonto kusongeza abantu era tukolera abantu mulekera okwagala abasajja abakulu abasajja akulu bayaye mubabbe bubbi mwagala abasajja ab'emyaka gyammwe lulize yabawabya kati nzizemba wabuludde baleke bagale bakulu bannaabwe era nsaba kunsonyiwa buli yangendera ku magezi gange mubaleke bagale bakadde bannaabwe batalina mannyo bayiga bafunanda babaita artificial mama mulimu olino yakala omu artificial naye ng'obungi obulinga bwa mmesa ano wo muntu artificial nga yava gali wabiri nogamba abiri banagasimba gatya ate ekibuno kye kiba wende entereza yago mosa tukola so babizonto nno byebyo mukulu bagala tulekera struggle yaffe neffe mwetuli tetugenda va mu struggle ate omukulu ye waali
Bobiwine wali as long as Bobiwine is around swag eringa tax agikowa ya Jason ngabalala bayingira mu stage waba wayingira so kati kyetugenda bakubiriza abakayingira struggle omuliro gube mutono abana abakayingira bayinzo tugasa baliwa abanga muntu ayingidde dini bukulu abana kajanja anti abayagala nnyo nedda kyetwagala oba advising olugozigezi lujja tuuka lukendere temujjanga mwaka nnyo by the way muyinza ogamba tulimba genda okugundi oyinako data tuyina olina kigenda ku page yaabwe nina mukwano genda ya Facebook nina mukwano some information ate ogenda guwa nze nkusabye ku mukwano gwo ati ongambye oyina kineka nina mukwano kati genda ku page yaabwe ya Facebook walabo obubaka bwe bataddeyo bw'ojunguludde ate kati ffe tukolera abantu ate twagala kubeera nti tubawa bintu bitayinaako njagala tambula naye buli tiketi zendaba za kiro saagala tambula kiro olaba ennyonyi zindeka misana ate olwo nga nfunye tiketi y'ekiro izolekansi kakyako kooteekako akatagira munnange kalwawo tamanyi VPN ogula OTT ngati nga mugula wa kati ogenda otya ku Facebook nyiga gundi nteekako ka VPN munnange kange kakano keetooloola kakyaganye kuba twagala tubasomera ekiwandiiko kino mulabe nti information ate gundi agenda nakubomba Bizonto agenda bweru agenda Canada yatwala Bini naye agenda alina gundi ya Canada olumu abageze mu conference anti bwe binamulemerera agenda kuba kati obuzibu ennaku zino olaba radio zebakolerako tekuli sente mpozi bali wano ku mpologoma y'eddembe akyali yaddembe ebizibu biruma empologoma nti nkubuulira naye empologoma wetukidde ofuna ebizibu olufu obumyu waliwo redi yali epa omulimu mungempa 40 omwezi neŋŋamba nkolerera amafuta nawe baŋŋamba mbu bagabaana ku mpologoma y'eddembe kati omukulu agamba onkozesa Monday to Friday 40 nze namukasa omukulu agamba nti nkuwadde empewo ng'akuba oluseke lwange nefuna 40 mu lunaku anti yagamba nkuwadde empewo naye nze empewo ate opa empewo nze nina empewo z'ewaffe zimmala gungamba otya wa muntu seriously nga sisaaga 40 a friend of mine negundi yadduka ono simanya embooseera biki yali akola yagenda kuyuka gundi abadde ngenda kwogera ebyama ntoidasana maguka kansiriko omusajja mukwano gange yalina omusajja yali omutwala oyo egundi eyeyuke yayina omugagga yayina omusajja nga amulira looni yamutwala linda kabasajja bakyakola ebintu ebyo okutwale laba noono zolo ene Kampala manye ekiriyo ani goyita zolo yamulyanga ku looni mwaka mulamba mpaka bwe yamala omulya mwaka mulamba ku looni n'amutwala watuuka nga takyakuwuumira tekisoboka oba olina okyusa bw'oba omanyi oli wa looni bw'oba omanyi bakulira ku looni oba olina okyusamu bamulira ku looni mwaka mulamba n'amutwala kulya agamba mbuki ngenda kutwala ebweru naye nja kukulira ku looni kati bwafa era mukama abageze bubi ng'omanya looni nfu ng'otolabangako ku banka nazo ne zifiirwa banka efiirwa ne weewola sente maama bw'afanga kola booti okubirawo omufu wafiisako gwe babanja laba nnono nze mbimanyi wafiisako gwe babanja yes omukuba ebifaananyi tomuziika nga banka tennajja kumukonfaminga osooka n'omukuba ebifaananyi n'ofuna n'ebipapula by'eddwaliro omuntu nti yafudde budde bwe buti yafudde bwati ne mubitwala ku banka ne mubiwaayo then bagenda bawa supervisor ajja alaba omulambo kasita alaba omulambo kiba kiwedde toziikanga muntu ng'alina looni nga temunnamukuba bifaananyi supervisor kujja mulaba nti afudde nze mbimanyi ate onnyonnyodde eri abafubi babanja nekwagala totawaana toziika muntu nga bbanga tennatuuka mukuba ebifaananyi ofune ebipapula by'eddwaliro genda ku banka balage obagambe ennyini looni yafudde bwaba sengawo oba taatawo oba maamawo yafudde ate baba bamanyi olumu abannayuganda tuli bafere nga bakuwa supervisor agenda alaba kituufu omufu yeye
ebbanja nga liggwa bamala kansolinga banja lya banka ne mulyoka muziika maama wammwe bataata wammwe toziikanga kasita omuziika kiba kiwedde oba ogenda sasula ebbanja ly'omufu ago gonna nomugajano ku mukutu gwa Migration Media amagezi badde ngezaako okubeera nti ne mujja gendayo bagambye nti pagi yabwe bagibbye naye amawulire ge twasooka okufuna nti baabawa ssente okuva wasale owatenosale n'ekirala mbu baayawukanye oba baawukana buli omu akola ebibye bayawukanye lwa ssente tebannayawukana katulabe omanyi but it's okay wamma babizonto mulye ssente zammwe in peace nze sika muntu alya ssente ng'afunye ssente lya ssente zo mu mirembe toteekawo mbeera ate nti twayawukanye ate baakoze bati lya ssente zo zikukke mu miro ssente nazo zipipiza abantu omala oziri ozifunye ate n'otandika opangapanga abantu mbaleke gwe lya ssente zamulakidde sobola lakira omwavu ssente temulakira maama omwavu nesobola okukulakira n'ogirya neekulakira kati anti oba ogamba ki ekiddako nzizaako ki kyekyo ekiremereddwa abantu bano bandi mu struggle nti bw'omala okulya ssente obaamu ne kano nzizaako ki kuba olina osavinga ne mansita we yakuwadde ssente okitegeera kati ate bw'otandika okyuka bagamba ate leero abadde ki ate ssente ya gavumenti kyembabuulira gavumenti tekuwa ssente yayo n'ogirira bwereere gavumenti ssente yayo wemala ogikuwa olina okukola ate baba balina olaga public kyekyo kyenagambye baba bagala ripooti public eba erina omanya nti walidde twakuwa obukadde 100 tulage wawoza okolera gavumenti eno obulungi mpuwavuma ono tuyambyeko ki okulwanyisa kati bano bo okuva ebafuna ssente omukulu balinda feedback yaabwe nti bakoleyo ekitambiro nga kyebaza nga tekikyakuba nnyo gavumenti naye ate ekitambiro and of which kati tebasobola ekitambiro ekyo kiyinza bbeera kitya for example ngwa woogambye oba baalidde sinabikakasa kakati ekitambiro ekyo luli badde bakuba nnyo gavumenti kitandika kitya twebaza gavumenti amasomero gekoze endowooza nnyo anti wabaawo ayogerezaamu nga bakola ebitambiro otandise mukuliko eyenebbi twavuddeyo gavumenti we yalagidde amaanyi nti teriva mu buyinza era tevaamu ezambiro kikyuka abaana b'ennebbi balaze gavumenti omukwano amaanyi mangi ab'ennebbi tebamanyi nti struggle gyeri tebagyetaaga kugimanya wano we bali weewo gavumenti egumire kati bwe bakulaba omuntu ng'okyuka nti omuntu eyali oweekyukakyuka nti ate otandise egamba nti abantu b'ennebbi tebamanyi struggle nga bamanya awatali mazzi n'ogamba amazzi basimbaamazzi ekiri ennebbi eri enguudo ziri ennebbi abantu badda ku nkoko kefusi zaatuuka ennebbi tebamanyi bijanjaalo okulimba ekirimbo nga kifu simena kumanya nina ke nalaba ke bakola wana gavumenti okole ko nale bonna banja prime minister waffe mboba naye gavumenti ekoze nga balaga emyala nga balaga enkudepe obalagira gundi ebinya makulu nga basibye nange gavumenti ekoze nga balaga ebivi byokka byeremereddwa anyway katule waje tugenda so that aside walabyo bakasoma message eyo ginakwere gundi kosi ginakwere say would you mind Marisa kayimba akapya ne babitusi niye gundi ali na London kana akola Kenzo ne Hamuza balayika batusi ate Kenzo na Hamuza Hamuza bagenze ne Rema ne mchala we London tomanyi lero waliyo she London it's okay Rema kwali so yatambudde n'omulenzi we bannanga abaana beyagadde ebinyumira atambule n'omulenzi we naye Dear Kenzo, in Islam, this is wrong. Either she converts to our religion or leave her. Omanyo omuntu omukulu obuli wata ani awandiise bino banyivu abantu alinga embizi banyivu kati komanye dini y'obusiraamu gwavuma abantu kati kambuuze Kenzo yakoze kino ekikola nga takimanyi nti musiraamu badde nyakateekano ku suuti kyokwatirira kati gwatali mweru ogana okukwatirira olwabwe bagamba tonja samira mwetaga baweweesa gumbi tonja samira gwe bwe banaabisa mutegedde bugirazo awala bwe banaabisa Kenzo ebintu by'okukyusa eddiini twebimanyi webinkola omugagga yacu omwavu yacuka omugagga yako kubonani mwavu kubonna kati bwolaba kubonnani asinga munne ssente bonna balina era kubaka asinga minisita alabika asingako
That means Keza alina ofuuka omukatuliki. Namulabe afukamidde yenna. Afukamirire amagulu ku ttaka we. Afukamirire Basaabadinkoni. Afukamirire Basaabadinkoni. Omusaala kyamugambye kyamukobya akole. Omusaala kyakoba baba kyadenda nakyo. Buli omu akole kyawulira kyayagala kati mwabadde mwagala Kenzo alambale ku Basaabadinkoni. Ate mbalayirira Kenzo mumuveeko kuba ye gyali ali ku mulimu. Avuga kaweweevu. Kuba tosobola kubeera ano nga bakuwa omulimu n'otagukola bye bino bagambye waba Bizonto. Ate bannange omukyala bannange Kenzo agenda kufuuka omukatuliki ne sapula jjajjambala. Agenda kukyuka. Tewamuwulidde mukyala we nga amasomo omwanjula eri president badde nongenda ga Museveni nga bagambe mwana ayisizaamu omukulembeze amaaso. Mr. President. Mwami Museveni. Mwami Museveni. Yes. Obadde ongamba. N'alyoka introduce. Kenzo agenda kuva mu Busiraamu. Agenda fuuka mukatuliki. Era ne sapule tugenda mugulira. Bamubatize bamuteekeko emikono. Eddie Kenzo ate takyusa. Era gye bali abatali abanga Moses. Moses gye bali mu Basiraamu ne Mbakatuliki. Eddie agenda kukyuka. Yes, ate bannange mulekeraawo. Nenga abakazi muyina amaanyi. Neze kyemmanyi. Abasiraamu bali sensitive nnyo. Naye tulekeraawo okwefuula bannannyini madiini. Bebe nawulira nga Shamimu akaana n'Abasiraamu. Nga ataddeyo ebintu bya hijab nation Abasiraamu abamu beeyogeza mbu biri alaamu. Gwe kola ebiri alaali. Mulekera okwefuula ba deputy Jesus oba deputy Allah. Ano bano bo bagamba mbu Obusiraamu tebukkiriza musajja nnyo fukamira nnyo. Abasajja nga okufukamira kikujjako ki? Niringi kikujjako ki? Fatu kati nze kyogamba nze siri Musiraamu. Naye bwesanga Sheikh Mufti mubajje. Ani ono musajja ono tata wa Kasule oyo Kasule Ndirango. Kati bwe musanga ne mufukamirira nga nvudde mu bulokole. Muntu mukulu. Tukitegeera. Oyo Ndirango twali no musajja we twali awo ku IU yali atuwanga nnyo ebyokulya by'okusibulukukirako. Omulangira Kasimu na Kibingi. Naye twali tumufukamirira nava mu bulokole. Ani kati bano relationship yawe bagamba wanaabaye emikolo. Jejja kubaayo era guno omwaka tugenda nno. Nero lwaki gundi tagunda minisita n'asiramuka ne bamuwoowa. Ajja kuwa atandise kwata musajja mutwa. No bagenda tuuka ku agreement. Omanye ekintu kya relationship kiba bwe kiti. Bwe njagala omusajja Omusiraamu nze ndi mulokole. Bwe tutula ne kugamba sigenda va mu bulokole. Naawe n'ogamba togenda va mu Busiraamu tusobola buli omu n'asigala mu ddiini lye. Kati babagatta batya? Byombi bakuwoowa ne mmala ne mugenda ne mu church. Gyebiri. Bakutwala mu church ne ofuna certificate y'abalokole. Nomala ne Musiraamu ne bakuwoowa. Ne bakuwa n'amahali. Buli omu n'asigala mu Biblia. Buli omu n'asigala mu ddiini. So let Kenzo be. Let Kenzo be. Omukyala ku kisiibo bwe bali bagenda osibula Abasiraamu yayambala naye sharia. N'abikka omuto wadde yalina enviiri. That means eddiini lya bbaawe naye ali waki? Ekitiibwa. Kati naye eddiini lye bw'abanga nti Mukatuliki oba Muprotestant, Kenzo bw'afukamirira Basaabadinkoni, what's the big deal? Ne bannanga abantu babadde bakambwe. Batuggyeko olugezigezi. Kenzo yafuuka muntu awulira. Mbolivu gwengaani waliyo Kenzo ng'akwana. Baliyo nga Kenzo akwana. Omukazi wa luzungu. Bamanyi oluzungu musajja wattu lwe yakozesa. Gwe sebo otudde ku intaneti sebo ogamba mbu Olive amulivinga kuki? Oyagala dde kwana. Gye yagenda Rema yamwekuba. Rema ayagala bbaawe balina lantani. Oshegere. Basula beesu. Naye lwaki mu Uganda tetwagaliza nnyo bantu? Beesonyiwe bannaabwe gwe bw'oba owulira kyakulumya nnyo naawe genda ofune omukazi Omusiraamu. Abannayuganda n'akamiro kagira bwe kati. Kifuba kyekyenyuma. Bannayuganda olumu tusuka olugezigezi. Muleke abantu. Kati kaŋŋambe Kenzo bwe yafukamiridde oyo Saabadinkoni yavuddeko ki? Yabadde amuwana mukisa. N'abantu ne bava ne boogera. N'okulanga batugamba omuntu omukulu omubuuza ofukamidde. Kati nze bwe mbuuza omuntu ansinga emyaka nga si mulokole mba nvudde mu bulokole. Mbu Olive gwengaani agamba Olive abanaku mwewadde eddembe ku intaneti. Loni Kabale bafa kine Kenzo. Mbwa wa Musuuza yagenda okusaba copyright ne bamuwaamu mukyala, which is okay. Kasita tasula mu mpewo. Lwaki abantu abali awebweru bayitiriza essagala? Ndari ni mukwano gwange saamuyingira nnyo naye. Anadda tuweereza abantu. Naye asukka olugezigezi. Ayagala ekisajja kye ekikulu mu mirembe tatutawaanya. Ave ku Kenzo. Ave ku Kenzo. Ani yali amutumye copyright? Yani yali agimutumye.
buli omu alwanirira eddembe lye buli omu yeetika omusaala kati amala bakenzo yali asobola obakiikirira nammwe ng'amaze okulya ssente ze ye by the way omuntu nga bamuwa omulimu ng'ogamba taagukole bamaze okuwa omulimu olidde essente z'abaana kati muze tubeere serious nyinza okukola okwekutula batuwe miliyoni buli omu kati ekitono nnyo ssente zisobola otutabula nze naawe batuwe miliyoni 6 buli omu 6 ate nga zitutabula batugambe anti kyeŋŋamba enjogera yaffe egenda kyuka batugambe tube nga tuwaana Museveni buli lunaku kyekibaawo odrop tetuzifula za yero fenna yero togera nnyo kunteekako nnyala igwe sisobola n'ekifaananyi wolopepa yo ngisanga otaddeko Museveni amazima nkubuulira ne dipi n'oteekako muwalawo nkaaga ziba ntono tenfugira ku ccano yange nze sente ze basobola okumpa ziri mmeka miliyoni 6 nga buli omu afunye 6 ly'emmoze nze niizo bavuma ezo sente ntono nnyo nze 6 nsobola okukyamukamo n'omuntu kinoomu azikuwa abantu balina sente naye be gavumenti ng'ompa miliyoni 6 sikola mpozi nga ky'oŋŋamba nina ababaka bange bemmanyi labayo nina omubaka wange gwe mmanyi omukyala ye sente zaalya munene nnyo saawa eno ali mu noobu munene nnyo omanyi ye awafuna waagenda oyo muyaaye ye sente zaalya butoogera wabayo ekintu eky'amaanyi nga bamuwa tajja tabyogera nako nze okumanya nakakasa nti oyo omukyala muyaaye amanyi politics mugazi ne bakwata bbawe ne bamuwa akasiimo k'okujjanjaba mukyala we wenakoma otegeera ne nga yagalidde mu gavumenti bbaawo okujjanjaba bamuwa n'akasiimo abaana gavumenti ebakoledde kati nze nkubuulira ezo miliyoni 6 era saawa oyimbira mu gavumenti ya mukyeza omukwana abamu tebakyeza ate ne saaha nabayo nze ne saaha sikyamuyinako buzibu akole byayagala kubeera omukyala mwana weeri ate baŋŋamba nti ajja ku busiro ajjebamukuba akalulu nga basobola tugenda kakuba ate ebyobufuzi biba birala ebyobufuzi birala ate kati n'omukulu yabategedde mbe tojja kuyimbayimba weefuula wa struggle weefuula emba ebitambiro ye mugezi kyovula abayimbi abamu ba radio presenter yensonga ki abamu bambi badduka yabamu makadi nga abamanyi musajja wattu Patrico ye Patrico naye bakola bubi naye singa Patrico musajja wange katongole omutongole yabomba bambi tulina faamu yafaawe nakifuma nali njagala katongo gundi atufugemu mulondiramu nte n'embuzi n'embizi mwazijjawa bagabana nedda mukwano nze ndi mwana wa mugagga nedda mbuuza naziyagaba tulinawe nakifuma ente embizi yes n'embuzi nga tulabika kuba muntu alina bintu ebyo si byange tabifaanana si byange bya jjajja mwami si byange nga nabijja mwami abirina ebintu by'omusajja nabalabe ejjo mu kyalo mwetalaatala twageze ne tulaba ku mbuzi zaffe embizi mpanvu n'ekyalo kyammwe tekyanyumidde ente wabadde oyagala kifaanana lyabadde effumbiro lyabadde effumbiro era nayo libafumbiro mbi efumbiro gwe janguka ewaffe oyinza nosula mu ffumbiro ngolowooza yennyumba mazemba nennakyegenda okugabala kuba oli musajja wange gwe nakwesonyiwa okiŋŋamba nga nange nkulowooleza so tulina banaeguli yabadde agudde kabeeru deputy speaker adagudde kuki bambi kabenje k'ennyonyi olaba abagagga ati olaba abagagga kwagala nabagamba abagagga kwagala nabavukweroga nakulanira basajja oba ovuga kalawuumuko kati lwaki era ogezesezza ku lawuumu mbi yeyo ku parking bakujjako sente mu olaba bw'otuuka najja bano abasala tiketi z'omu kibuga omugana enawulaba kyojjako kaleke ebakanyongesa olaba kyojjako olina bye wanyumiriza nzize ndowooza jiipu ebyaffe ebya sente nzize ndowooza jiipu eyo jafuna gwe nafuna sente naye obukadde 6 naye ngenda zirye osooka kati nkubulira miliyoni nedda nze omugagga waffe saagala asuke miliyoni 6 bw'osuka 6 oba oyagala kunzita ziba ntono oyagala bampenze mmeka oyagala tutabulemu obukadde 10 njagala miliyoni zange nga 5 awo zino njagala kuzampuka sookoleke obukadde 6 ze mbadde nsabye 60 miliyoni tanti oli musiru tulaba nti adoga ndi
nze for start ampa milioni 10 awo otandikirawo awo Bobiwine agira zoganya nawo zoganya kumbo olina kyowulya ne mmala okulya bulungi sente ogambwako babulikiramu nekujukiza barafu aba Victoria University bagamba batya mutwale eyo abaana basome senior 4 senior 6 programs zamwe jonna jeziri oluganda nolutandisa ogenda enaku zino njogera mbeera nnyo mb'oluzungu olungi French bambi yes bonjour mutwale abaana ku Victoria University bali awo ku Jinja Road balina courses all courses are available eyalo bagitambuza nnyo mateeka balina journalism and mass communication balina business administration procurement hotel management batandika ku certificate diploma fashion and designing zonna jeziri certificate designing eno computer designing eno wasomera nayo tonja samiro linga amabina so byebyo bagende basome twala abaana basome nze njokiza njakujerega nona mbuzabuza abazadde musomesa abaana bwe mutabasomesa tebagenda bayamba nekambuze nze tata wange yansomesa ne bwansaba sente nga sizirina nze wola ne muwa bazadde musomesa abaana omusajja kasita kusomesa nze kati dadi akubira tana ngamba njagala akakadde ne ngamba sikalina sikewola bwe basikalina ne kamuwa yeerire yasomesa omwana degree eri ku mutwe ate abawala temwagala kusoma temumalako ate saawa yonna abantu bebugerere n'abendeje omusajja muleeta musajja alina okunzija ku luki mutemunkoye waka agenda funa ekizibu nga bagira mbujje ni yanfumbire ewaka omukazi kimaaso guroli maaso gruva yes akomewo asange mulyango nga mulinzi onafumbira omusajja ate obufumbo bwaffe osalugenda bera bwa mu Uganda buno musumagula ennyanya za 12 oleeta bireete wa nedda mukwana tebugenda babwa mu Uganda sigenda fumbirwa mu Uganda ngenda vaamu ngende mu bufumbo tawulira kamagulu gantunda tegantundira Kampala ngende eyo nfumbe zaale baana jajja mwami ebintu binabiraba nedda tali ku internet era bannanga abazadde abaana mukunye bazadde abaana nze jajja mwami internet agikozesa namugulira essimu ya touch yalina amapensa nga tabikoze era ku simu ya tekuliko ebyo WhatsApp biki agenda oteekako WhatsApp nga ngenda travelinga kuba balina okumpulira bwenkomawo nenjijjako nojukuba akalingo nenjijjako ebisima bi TikTok bi Facebook tabimanyi tabikozesa sajja watabulira finally walabye gundi Katikkiro Munyivu abatabifaananyi bya Bobiwine ku gundi bannaye mu nsonga eziri mu Buganda Bobiwine otwala ebifaananyi byekivaako ki kati nze waffe bw'otwaleta kifaananyi kya Bobiwine gwe mutwalo gwa taata ate oba obukyalo omututte bannange ebiruma Obuganda bingi Bobiwine taliimu kati bwe tunagamba nti twagala ekifaananyi kya Babi ne Bobiwine nga bali babiri bamotivatinga abafumbo ngoye bamotivatinga ddi gwe tulabangako omuntu nagamba njagala omusajja njagala ebya Bobi ne Babi ebbanga lye bawangadde oshegeera kati bwe babaleeta ku mukolo baba bayinsipayalinga bafumbo bawangale nga Bobi ne Babi Katikkiro ye tetawangadde na mukyala we twagala omukwano gwa digito gwe ngamba mwagala kuyisa musajja maaso tetusobola kamala byonna tetusobola muyisaamu maaso yamulonda era walabagambe temusaefaana ya Bobiwine temubizaayo bannanga omwami wange agenda okumpasa bw'otaleeta Bobiwine kifaananyi kye mukwano omukazi omuleka ekyo kiringa kiggula luggi gwe mutwalo gwa taata ate ekiruggalo bwaleeta musaa bulungi mweraba tetugenda kubeera nti tusukkawo wano tubaza okubeera nti mutambula naffe each and every day oyo nno omulalu gwembeera naye wano sitole endala nyingi ngudde ne ku ddalu olowooza otegeera bulijjo kati wano mba nkuyambi bakutwala gadde namulalu nga bantwala nakoze eki mpe mu ddaali byogedde byebirungi ebiriwa byenjogedde ebibi bwe nkugamba nti ewaffe bw'otaleeta kifaananyi kya Bobiwine tebakumpa gwe mutwalo gwa taata njogedde bubi buli taata alina right okusaba omutwalo gwe abamu basaba gundi basaba bugundi naye ne bataata abatulemesa bawala bammwe n'osaba ebintu ebiremesa nasaba mungulira haliya kyokka taata ali ku booda nembuuza gwe taata asaba aliya maama wange wali omuwasa wabiwaayo yo omwana wa ajamu haliya
bannange tusabe ebintu nga efaanana gye tufaanana n'omwana gy'afaanana omwana wali myaka 35 ebbeere lyagwadda myaka 35 taata kyekikusabisa omutwalo gwalina w'omukuwa omutwalo atambula oba siwooma ndekeyo nsabasajja bataata muyitiridde nawe aye no n'akaluba njagala ente 10 bwe zitabula tavaawa nga tavaawa ate bayiga dayiningi n'entebe n'ettanka baagala sebo gwe byakulema okugula oyagala omukaabi ggulire naye nno n'abazadde nabo basukka mbunjagala tanka entebe ne dayiningi gwe biriwa bye wagula mu maka nze kyembuuza mama wange wali omufuna wabigira bagendanga ku gaali ne balyoka baleeta emberenge bali wano batawaana bamutwala waliwo gwe nalaba twali eyo mu kyalo omutwalo gwa taata anjagala omukangulira ebbajaji taata alemeredde okwegulira bbajaji amaze emyaka 10 avuga abaana mbafudde capitalsebayagala simanya boda kyovulawo omusajja bwakutwala ng'aleesa ebintu byebyo n'alyoka kalakatamu abaana anoogira bw'omusobyako katono ngenda kukuba essimu mulimu emyaka egy'ettunzi fe b'emyaka 2 taata saba by'oyagala omwana we akyali muto olubuto lukyalabika ebweru ebbeere likyayimiridde naye omwana ali myaka 38 alinayo n'oluzaalo nga taata okaluba ate bayiga amabeere ogazzaako mbunjagala pipa batekeko n'entebe waliwo nno n'ennaku zino batandise mbu baagala kabada bannange ow'ekitiibwa Katikkiro Mayiga bye yandiyogeddeko singa biri ebyo ebintu byebatwala ku buko ne basaba ne kabada waliwo yagamba nti nze njagala omutwalo gwa taata bandeetere seminti n'amabaafu taata ayagala zimba bafukidde ddala kapito mujja kulaba nga basaalise n'osaba amayinja mubayiwesimanya tipa z'amayinja mugenda tulemesa balaba mwe tubazaaliremu ku nzija baliwo boogenda osala mufuna ebiseera olubuto n'engenda ejjo nedda mulimu emyaka atirisi n'ogamba nze taata owange balina omuwete 10 owange totuusa okudibira ku lujja agenda bizireeta ow'ekitiibwa omukulu ajja bireeta akolawa ajja anti akolawa nze ate nfuna abanaku era bwe nnyingizaawo omusajja omanya nnyingizaawo mugagga nze nkweraliikiriddeko totuusa obutalya ajja ogenda nno guli ate guno omwaka inshallah bwe gusukka guno omwaka ogujja ndeeta mwana wa mugagga muganda wasobola obbiwaayo anti ndeeta wa mugagga kati ezo ente baganda bange bafuneko buli omu afuneko 5 beetereeze ente 10 ate saagalamu buyana ayagala nduusi ekivulu wakirabye ekyaba tiktoka baagala nnyo ebyalakizali gwe bayita ndi maneja biki mbu maneja wa Namiri yabadde agenda kukwata abantu naye bannange namwe mulimba twatuuka ku buzibu wayise ndowooza emyaka giwera ebiri Farida agenda ategeka mbu Greater Masaka yali agenda tuwaki yali agenda kyaza abagenyi ngono wavaako aleeta ono simanyi tali kiddira oyo ne tumuta kakati ba TikTok ade bayizo omuze nga bategeka naye se nebuunya bano ba TikTok abategeka oba segamba ky'abantu ina bafani balina content we bafani ki kati nze bwe scrollinga nenda byokoze n'enseka mbafaniwo kati obose lwaki obose kitegeza mbampereza bulungi aliwo nti baba bafani no baweereza abantu tuli ku app tulaba bulabi we scroll ne tulaba ekinyumidde ne tuseka ne tuvaawo oba TikTok ewe je abana balowooza bamaanyi TikTok oba okutte essimu yo iyo teringa YouTube mugenda kugwa bugwi mu kantu osala busazi yes negota yagala olaba oli ali kulya zina bizina n'osala oli ali kulya akola gantu ga kisiru n'osala bangambye mbu sibe babali bampa tiketi eri moze y'okugenda gye batugamba tugenda andi mwe maleese obuzo kati wakitawageze nali negendera mu kyalo towageze ngende nkole kyadage ki abagenda kukola challenge za TikTok zakola mu nnyimba z'abayimbi abagenda kola ki mwekivulu kyasaze oli ninake bampereza kakiripu ng'atuuse ali ku stage n'ebiwujjo n'eŋŋamba otyo abaana ba TikTok yagambye mbu kyade kya mitwalo 5 ku 15 ng'ani agenda okitulamu serebu waawe olaba n'abayimba ennyimba omuntu n'azimatira bagaana okugenda mu kivulu kye ate ng'ennyimba tuziwulira n'ozikolamu ne ku challenge ana ba TikTok mwetereeze ebivulu byaki tujja kubayibwamu poliisi ebakwate mwagala wamba bantu sikulimba baagala wamba bantu tugenda basiba bambi maneja Namiro
kati yabadde agenda gamba ky'abantu yakoze biki mbuuza gwe gwabamanyi nze sibamanyi bampadde tiketi simaba impereza mbusima tugende batuwadde tebo ne mansinze ngenda mu kyalo kidnapping gundi innocent Ugandans baagala kuwamba bannayuganda ate bo bamanyi mbu basereebu abaliwa ati nambaazi zino nambaazi ziri ne baakoze bubi omuntu mba temumuwagire mugambe nga bukyali mbu tetugenda kuwagira kati bannange tubeereko feya kiki kyeyabadde agenda obw'abantu kwemuulira ku stage ne baŋŋamba negundi yakolako ku kivulu 10 yafuna abaliwa ebyo byemukidnapping abantu ku nguudo n'omusindika genda olabe gundi ajja mulekeraawo abantu ba TikTok kyekibakoze ebivulu ogenda laga ky'abantu ebannange ne app eno nayo kati yatandise tufuukira kabasa ngenda kuwandiikira bagiwere esusa baali bagambe baagala giwera naye ngendo bagiteekeko otityo ginafuya omanye ekintu kinafuwa mpola ne content yennyini gwe bateekayo ewaffe gwe tukola n'amusala ate n'amuzza eri already ate nga twamutadde ddeno gamba tebasobola okubeera nti bamunoonyaayo